ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba twali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024, that is last year, ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor oyo aliwa? Neighbor oyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Genda okwesanga nga nange nja kutambulako nabo. Ate nze njagala omuntu gwe mba ntambuddeko naye abeere mukwano gwange. Roland yafuuka mukwano gwange naye nga sizaalibwa naye. Sami K yafuuka mukwano gwange naye mba nga sizaalibwa naye. Tukwatagana mu bintu bingi off camera, tubako bye tuyambagana ng'abantu.
tuyinza okuba nga tulina bye tutakkaanya naye, nyinza okuba nga nyina bye sikkaanya ne Samike, naye ekyo tekiŋŋaana kukolagana naki naye, kubanga nze nakimanya nti omuntu yenna alina kwagalwa buki, oba mulungi oba muki oba mubi. Okwagala kwonna kujja kukyusa omuntu oyo mpola 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 mpola, kubanga okwagala kwa Kristo si kwa oda ti olina kukola bwoti okubeera mu Kristo, olina kukola bwoti okubeera mu Kristo. Nedda, kwagala kiba kisa ekireetera omuntu okuba nga ayagala Katonda. Gwe ne bwewekweka osobola okujja na, twalina abantu wano ng'ajja ng'akozeeko ebintu bye n'abatuuka ku geti n'abijjako, najja ne tukuŋŋaana n'afuluma n'abizzaako n'akola ki. Kati aba yeerimba, aba akola ki? Aba yeerimba. Ali naffe atulimba, neffe ne bw'otulimba n'ogenda tebitukola ki? Tebitukwatako. Gwe jangu nga bw'oli, Mukama akole ki? Akusumulule. Okitegedde? So Brother Roland alina kyakonyeeko ekirala, n'agamba nti abantu mmwe mwenna abali ku Unique Media, abalaba amazima mu Kristo Yesu, muyina ensobi emu gye mukola. Eyo njagadde njogereko nga sinayita Samike. Ensobi emu gye mukola, mugwa mu laavu ne basajja ba Katonda, ate kikyamu. Kwegamba oli n'abeerawo nga waba tayogedde naye awulira ng'omutima gwe gwonna gwonna amanya nti connection ne Katonda ekoze eki? Eweddewo. N'abanga musajja wa Katonda bw'amugamba nti kati genda obuulire, nga alyoka agenda akola ki? Abuulira. Kati tokola kino, takikola lwakuba musajja wa Katonda akoze eki? Ne ng'eddoboozi lya Katonda lyo tebaliwo buki? Yensonga lwaki nabagambye buli muntu ali wano ategeere Katonda nga Katonda bw'akola ki? Bw'ali. Emitima gyammwe toguteeka ku Jeremaya, toguteeka ku Samike olw'okuba muweereza, toguteeka ku Lola, toguteeka ku ani yenna, wabula oyina enkolagana ne Katonda. Ono abeere mukwano gwo buki? Muddidde abasajja abo ne mubasitula ne mubaleetera amalala. Ali naffe tubiraba nga mutusitula, mutuwanika waggulu, ate ne maana ne mugjawo amadaala tugwe. Naye kati ffe abantu abasinga okulaba ennyo mu mwoyo tubiraba, n'omanya nti katono gy'antwala, antwala walala. Ne tujja nga twewala mpola 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 mpola. Kibula abantu abamu tubeesalako. Tetubeesalako nti tetubaagala, naye ebigendererwa bye bikola ki? Byawukana n'ebyaffe. Ffe tulina ekigendererwa kirala, naye alina kikola ki? Alina kirala. So njagala kubategeeza nti mu kunoonya Katonda bintu bingi bye tuyitamu. Tuyinza okuba tuyita mu bintu bingi ebisoomooza obulamu bwaffe, nange mbiyiseemu. Samika alina kaatabagambye. Najja ku Unique Media nga waleti yange ensanyufu nga sibula $5,000,000 mba nazo ku nsawo. Naye sitaani yanzigulako olutalo mu kaseera ako. Kaali kazibu nnyo, nga n'okubeera n'emitwalo 10 kizibu. Naye nensigala nga nsigadde ku mulamwa sigenda gukyusa. Abasinga balowooza nti omuntu okuvaayo n'ayogera, abasinga balina ebigendererwa. Naye nze najja mu maaso ga kamera nga sina kigendererwa ku mwana wa muntu n'ogwo, kubanga nali sizze kubanga mpeereza mu maaso gammwe wano. Naye Mukama alayika yakimanya nti bw'anaŋŋamba sijja kukola ki? Sijja kugenda. Naye nawulira nga abantu bye baŋŋamba nga ate nsobola obbyogerako, nsobola obbikola, nsobola okumugamba kati kikole bw'oti. Ne njija nga ntandika bwe ntyo mpola 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 mpola. Tandika okuba nga ndivayizinga abantu n'obagamba bw'ati, n'omugamba kola bw'oti kola bw'oti. Agenda okulaba nga obulamu bwona nsobola ki? Okukyuka. Kati nga nze nali natamu okubeera n'abantu abangi mu bulamu bwange, kuba nalina bangi n'okusinga abali wano. Nga nakoowa public eyo, dde eno eri, genda okole kino, genda okole kiri, nga mpulira nabikola ki? Nabikoowa. Unique Media nga Unique Media, ntwala omukisa guno okwebaza management yonna olw'omulimu gwe bakola, newankubadde gwe ali eyinza okuba olina by'otakkaanya nabo, naye eiza baakolako ekirungi kye wazuulamu amaki. Kale tubasiimeko olw'ekyo. Kuba teri muntu mulungi abeera mulungi luki? Lubeerera. Nti mu lugendo luno olw'obulamu bwabwe mbasinkaganyemu, waliwo abantu bagamba nti waliwo we bambuuza kati ku Unique Media bakuggyako ssente mmeka okuteekayo ku YouTube. Amazima gali nti tewalina kikume kye bakola ki? Kye banzijjako. Era tebasolooza ssente nti oba bakola bizinensi eryawo eri si kusolooza.
bwafuna waaka amuteekayo waba tamulina batakola ki si lutalo naye nga bwagambye nti yasooka nankubira essimu aneebuuzeeko kuba Samika mazima gali nti yeyankubira kati eyali mukwano gwange yali JS Samike nga sikola ki nga simumanyi kati nenyumizako JS gyempiseeko katono nangamba ne mwana gwe alina obujulizi nemugamba te bujulizi kinaawe ndowooza nga mukama aluka ddiiru omanyi mukama waba akulukira ddiiru alina gyabijja wala nga tunyumyanyumyamu awo nga mmala mugamba nti kale tekina buzibu nanga naye waliwo Samike alina agundi naye tujja kulaba nja muwe namba yakubireko mwogere n'obujulizi mune tekyatwala bbanga ddene nali ndi eyo Masaka nga ngenze kuweerezera mu byange nga Samika nkubira namubuuza nti gwe Samike nti ye nga neewuunya nnyo kuba nali mulabyeko ku media nali nga ngifollowinga nga ngigoberera naye nga kirowoozo kyange tekikola ki tekiriiyo nga mugamba ti kamala okwebuuza ku mukama naye n'akiwulira buki bulala kati ntandika okwatagana nenjja olunaku olwasooka olwokubiri olwokusatu olwokuna tugenda mwezi neguva mwezi negugenda mu gwokubiri ogwokusatu paka ebbanga yonna twakola message eyo naye mu message eyo bwe twagikola twatulina abantu betutambula nabo mu lugendo kati betutakyatambula nabo olw'ebigendeera ebiki ebirala kubanga nze nali manyi nti tuweereza Katonda naye tetusobola ate kuweereza Katonda ng'ate tulina kutambulira ku orders za muntu sizaani siza Katonda nze najja ku Unique Media nga nyina abantu bendabyeko ababaddeko nga manye ndaba ensobi zaabwe nimanye obulungi bwabwe era nga nze sikyawa muntu yenna era nja kutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna Unique Media bekyazizza kubanga buli muntu gubakyazizza si buli onna nti wamwagala ne wafunako nolondawo okola ki woogwa kati nalina musajja wa Katonda gwe bayita Kalyango Joel gwe natambulanga naye yali kyaliwanga mukwano gwange tunyumya ffenna naye natandika okujja nga ndaba maki amakoona ate nze gesikkiriziganya nago kubanga nze olunaku lumu we nakakasiza nti tuli mu kintu ekikyamu yaŋŋamba nti oli ku Unique Media eyo naye Unique Media ya Stan Samike Stan yamuwamba Bra Samike yangambye nti obo banyinayo message erala nayo ngene njiwe ne mugaso ko Samike muleke kuba ekigendererwa kyate kirala kati ate naye ina kyapanga kirala nakye nategedde bali bakozi ba ssente kati oloza Roland ayinza obutagenda mu diiru bwezi atayinza butazigenda kati Samike neŋŋamba naye wandiŋŋambye owedde nze ndika amaanyi ga Katonda musabire akole ki akyuke kuba amaanyi weegali ekyo nkimanyi nti ngalina mukama yagamba nkimanyi nti nkola ki ngalina era nabasinga baziba ki naye si kyenyumirizaamu ne musajja yaŋŋamba nti eyo vaayo oyo agenti wa sitaani kintu ekyo kyammalamu amaanyi bw'obeera nga gwe atambula ne bagamba nti agenti wa sitaani onakuwala mu mutima gwo kyammalamu amaanyi naye era tekyandeetera kumukyawa nasigala ntambula naye era nga mwagala nga tutambula ffenna naye ebbanga liramala nga ligenda balaba mukutu nkyaliko ntambula sivaako ate baŋŋambye kola ki vaayo ne baleeta sitole ez'enjawulo ne bazikola ki ne baziteekawo nagendako n'okuweereza olumu ku lukuŋŋaana eruweera eyo ne bannyima omuzindaalo abantu nga baagala ku Jeremiah ajja ayogereko eri abantu ne bannyima omuki nze nali simanyi nti mubulokole obw'okukwanya ku mulimu enkokola nali sikimanyi nakitegeera ku olwo nimanya nti waliwo enkokola amazima gali nti nze mpulira ebintu mu makanisa naye nga sibiwulirangako era nga sibitegeeranga nti bifaana bitya bifaana bwe bityo naye olunaku olwo lwe bannyima omuzindaalo ne baza Mukama ate ekigambo kya Mukama lwe kyalabisibwa nasaba omusumba bamute omusumba Kwizera ali eyo Duweero nasaba omusumba Kwizera ne mugamba munnange njagala kubuulirako ku bantu kigambo kya Katonda Mukama kyampadde ne ntukira musajja wa Katonda Joweero ne mugamba munnaye njagala kubuulira ku bantu ku kigambo nangamba alindako wakyaliwo pulogulaamu waliwo obwana obulina okuyimba ne ngamba
Nenga kale kanindemu. Nanga ndika kati ate programu tuzikyusizaamu ojja kwogera enkya. Kati enkya bwe lwatuukanga nabate programu ki ndala. Naye nebaza Mukama nti kwolwo waliwo omukyalo ono yali azze kubatizibwa. Lunaku nasooka okulaba mu mukyalo ono. Sooka oyimireko bakulabe mukwano. Omukyalo oyo ne bw'otuulako wansi. Nga Mukama yamuwadde ekirooto alina okubatizibwa. Ku lunaku olwo jjukira nze gye nagenze sinze natekoze eki? Sinze nategeseeyo. Naye laba Mukama lwayitira mu oyo ne ngamba nti waliwo abantu abeetaga okubatizibwa. Ne ngamba musumba atwala ekitundu ekyo. Ne mugamba waliwo abantu abeetaga okubatizibwa mu kitundu kino. Nitukoze tutya? Olaba Mukama oli bw'amuwugula n'amuleka katuuti. Mukama nampa abantu 6 ku olwo ababatizibwa mazzi amangi. Kati nze nenkitegeera ti obuvunaanyizibwa bwange tebwabadde bwa ku muzindaalo. Wabula Mukama yagadde kundaga abantu benkola ki? Bentambula nabo. Era omwami yo tumusabire. Leero bw'ayogera ekigambo kino enkyakikola ki? Akikyusa. Yennyini yankubira essimu n'angamba nti obuwaka bw'oweereza bukutte ku bantu. Bulungi. Bukyusiza emitima gy'abantu. Tewali muntu yayogera ku byabuwangwa ekyo kigenda okufuula ow'enjawulo mu bantu. Ne mugamba Mukama yeebazibwe. N'angamba n'abantu kambawe ennamba waliwo abaagala okwogerako naawe. Yesu Kristo yeebazibwe. Weebale nnyo Mukama ayongere okukoosogene nga obuulira abantu ng'otubuulirako ebyo byonna byonna obulombolombo bwe bakola ebwo buweereza bw'amaanyi nnyo nnyo nno. Ebyo ebigambo bingi abantu badde tebabimanyi. Nga babikola abalala tebamanyi lwaki babikola. Era we nakuwulidde ng'oyogera ku ebyo ebyobuwangwa, ebyolumbe, ebyaki, oli mukola obuweereza obw'amaanyi bw'otayinza na kutegeera. Era obubaka bugenda kutambula nnyo kuba ebyo tewali abadde abyogerako n'abinyonnyola abantu. Ebyolumbe si birungi kuba n'ababimanyi Sitaani abateekamu entiisa mu mutima. Era buli gy'ogenda ng'okubuulira ebintu ebyo byogereko. Ebikolo gye bakola mu kwabyolumbe, bye bakola mu okufuula omuntu omusika, obukwakkulizo obwo. So ng'omuntu okulekera omwana we ebintu bye si kibi, naye obukwakkulizo bwe bateekamu ng'omuntu abeera omusika kuga ne bamuteeka ate mu kizikiza kiba kya muwendo. Ate n'ekirala kati ebintu ebyebuwangwa bye bikufuula ow'enjawulo kuba abantu basobola okwogera ku kino na kiri ne kiri, naye ebyo gwazze n'abirambulula mu bujjuvu bwabyo mu mpolampola kwegamba ne bituula mu mutima gw'omuntu. Kati ekyo ekintu kya muwendo byonna gy'oligenda ng'okubuulira totya n'ogaba bino nabyogera dda biddemu kuba oba oli mu audience ndala. Binyonnyola abantu emikolo egyo ebyo bakola ku lumbe ebyo babadde onnyonnyola ebyo obulombolombo buli mu kuvuunamira kabaka ate nga musota maaso moogi. Ebintu ebyo kwega biyingire mu mitima gy'abantu. Abantu bali mu makanisa bazina mazina ga buwangwa, bazina Manyankole, simanyi Makiga, simanyi Maganda. Engoma ne bazikuba, engalabi ne bazikuba mu kyaki, naye nga kumbe zina message ezirimu. Naagibawo ennamba yange. Wayitawo akaseera katono nnyo nga tuganya okukkaanya ne byayagala. N'agenda n'abagamba nti nze ndi agenti wa Sitaani. Kati omuntu ali aganaga alina emyoyo ebiri nemba nga so akwatagana naye. Naye ate saamukyawa. Nasigala mwagala, nasigala nga musabira Mukama asobole omukwatako. Gwe mukulabako leero Mama Fina bw'avaayo n'agamba mubuulizi wa njiri emyaka gy'amaze mu ssabo yafunayo obumanyirivu obuulira enjiri. Gwe mukulabako Mama Fina bw'ajja n'abuulira aba yafuna njiri emyaka gyonna gye yabuulira mu ssabo. Kati nze mpuliriza engeri gy'asomesa Kristo era we mukwatira obulimba bwe. Kati simanyi oba naawe ekyo okiwulira, simanyi oba okyawula. Era simanyi oba okyawula bambi. Anti kati ye awuliriza byange byenjogera mwajja byayogera. Nze nkulabudde. Naye ekirala kye njagala ndowooza message ginandimuwadde nze nga ndi wano. Omumwa gwe agufuge. Omumwa mu bubulizi bw'enjiri buno bwe tulimu. Omumwa gwe kintu kikulu nnyo kuba olulimi muliro. Akati kamwe ak'ekibiriiti kasobola okwokya ekibira kiramba. Si bwe kiri? Akati kamwe ak'ekibiriiti kasobola okwokya ekibira kiki? Olulimi lwaffe tulufuge nnyo obutalukozesa nsobi. Kubanga amazima gali nti
omusajja oyo yajja ne message kimanyi mwagiwulira si bwe kiri era yakwata ku mitima gyammwe naye osobola okugitwala n'ogiwa mu kifo ekikyamu nga ggosiiba mu ggulu gy'obeera nomanya nti ono agent wa Satan n'ogenda otekeyo message nga yeevudde wa bwakabaka bwa Katonda. Amazima gali nti omwami oyo muntu mulungi mu njogera ye naye olulimi lukoze eki lususse. Nze nkyalina abantu bangi n'abamu wano nabo bamu tebazze tebaliiwo abazze nga bankubira amasimu message z'abagamba ndala ku nze ate ng'ekyo si kye tulina okukola. Guno mbiri tulina kuŋŋaanya bantu bano babeere wamu so si kubaawula batambulire mubiri gwa Kristo Yesu gwaki ogwa wamu. Ne kati gwe bw'ogamba nti oyo mubi ono mubi ono oba nga agamba teri mulungi kuki ku nsi gamba omuntu musabire kubanga nze najja ndaba Unique Media yasiimulayo obujulizi ekyo mukimanyi si ye yokka ne channels endala gyateeka nga obubaka ne babukola ki nemme mulowooze lwaki nga te musajja wa Katonda wa mazima mutemukyebuuza lwaki mumwa gyava ayogerayo ebirala ebitakola ki. Nze sisobola kuyimira mu kamera ano nga bwe nyimiridde nga nakeera ku maca ne ngamba nti Mukama yaŋŋambye nzije ku Unique Media ate nkera ne ngamba naye Mukama yaŋŋambye Samika akolera Setaani ne bwe nkizuula njagenda Samike mugambe sigenda mwekweka. Ekirala kyensobola ogamba omukulu oyo Kalyango Joel ayige kye bayita okusonyiwa n'okwagala abantu ebyaddala. Njagala okwagala okwaddala tukulage omwami oyo yakosa emitima gyaffe si nze nzekka yakosa bangi yatukosa ge mazima n'akosa obuweereza n'akosa ebintu biki bingi naye teyavaayo twetondera yasigala agenda maaso atukola ki naye nga message ye gyawe egamba nti musonyiwe era bw'oba olina eyakusobya munoonye omwetondere. Tuba tuli ku message yemu so eyo message ngimuwadde bana basobodde okasalamu bakasalemu bakakole ki bakamuwe omumwa gwe agufuge kuba document n'ebyama bye tulina biki nandibadde nsobola oluvannyuma bingi bye mmanyi si bwe kiri naye nasirika bagamba asirise teyakola ki teyejjusa nasirika obutalumba kuba nali ngenda lumbamu ninawe natuka nga ngenda kukola ki lumbamu. Mulimu omuweereza wa Mukama bamuyitanga Brother Chris mumumanyi eyateekangayo obubaka obwo ensobi era Brother Chris okusiimulayo obubaka obwo bwe yateekayo kyava ku TB Joshua. Chris yateekangayo obubaka obw'omukulu nga recordinga audio ezasooka enkadde n'azimuweereza n'azieditinga n'aziteeka ku YouTube. Chris yakolanga omulimu ogwo. Chris bw'akola omulimu ogwo atuuka okweditinga obubaka buno bwa TB Joshua obwasooka obukadde myaka nga 8 wa emabega ng'omusajja awuliriza nnyo TB Joshua era ng'agamba nti ye TV ey'omwoyo bw'ogiwuliza obeera n'omwoyo waani wa Katonda. Kati omusajja editing ebintu jukira bawo nabakola editing baba bawuliriza ebintu bingi kasasiro ekisooka nti mmwe mulaba video ne baba bawadde kikimba mukola ki kimba mulaba niwe bawo bino okukola ki okuva mukalo omusajja agenda okweditinga obujulizi obwo ne message nziinaano ku simu yange ng'omusajja agamba nti Emmanuel TV gyakola ki gyawuliriza teekako channel eya Katonda oba olaba TV kati katugeze olaba TV nze biseera ebisinga we mba mpuliriza enjiri njagala nnyo okuteekako Emmanuel TV ne mpuliriza Prophet TB Joshua ne mpuliriza n'abalala naye kubanga mba manyi nti channel Emmanuel TV mba manyi nti mu mwoyo eriko amaanyi erina kugamba mu mwoyo olaba nti n'oba ogiwuliriza erina ekyenjawulo kyereeta munda mu ggwe. Kati tulina okwegeneza bye tulaba ne bye tuwuliriza. Katani wabawo akatambi akaddamu fuluma akaki akalala nga kagamba TB Joshua baamulabako mu Geyeena ali agent wa Satan ne bapasita abalala n'aboogera. Kati ekibuuzo ne kijja TB Joshua walinga omuwuliriza nga tolaba nti ekizikiza weekiri. Ekibuuzo tokiddamu kibalekere. Satan had proof that that man belonged to hell. That man died, he's a pastor, he died in COVID time. They took him and I saw the man is in hell. Even Billy Graham, TB Joshua is in hell.
So many pastors. Unique gundi amazima mu Kristo Yesu YouTube yali tekola ki? Yali teriiwo. Nenga waliwo WhatsApp group ya mazima mu Kristo Yesu. Mukama nampa ekirooto kwolwo lwe nabatiza abantu abangi lwe nagenda eruwero lwe banyima omuzindaalo. Mukama yampa ekirooto nga ndaba ndi n'omukulu oyo. Tutambula nga tuli awantu tuli mu lyato eddene. Naye nga ayina ensiriŋŋanyi n'azimpa ntekeko eddobo nvube. Kye nakola bwe natuuka mu mazzi bwe nti ne ŋŋamba lino eryato lino liwommosa ebituli sikyalisobola. Ne nkwata ensiriŋŋanyi ne nziteeka mu mazzi naye ne nsigaza eddobo. Kati ne nva mu mazzi ne ngenda ku lukalu. Bwe natuuka ku lukalu ne ntandika okutakula ettaka nnoonya ensiriŋŋanyi ezange. Ne ngenda ne nnoonya ensiriŋŋanyi ezange ne nkwata eddobo ne nzirayo mu mazzi nziremu nvube. Mazima mu Kristo Yesu kwe kubaawo olunaku lw'olwaleero. Kati ate nze ekisinga okuba nti ebiseera ebisinga nti Mukama ebyo ebintu abimpa naye nga kimanyi nja bitegeera. Gwaso bikuwa nga kimanyi tojja bikola ki? Tojja bitegeera. Okitegedde? Munnaye kwe kutandika. Era n'omukutu guno ogw'amazima mu Kristo Yesu ogwa YouTube okubeerawo. Era yali Joweru. Yajja n'aŋŋamba nga tuva Luweero banyimye omuzina twakomawo ffenna mu mmotoka. Nga tutudde aba babiri. N'aŋŋamba naye omanyi weetaaga oggulewo YouTube. Wuli ekirowoozo gye kyava. Amazima gali nti yakyogera. N'aŋŋamba weetaaga oggulewo ki? YouTube. Kati nga kyayagala nsobole okuva ku Unique Media. Nzigula YouTube yange ntekeyo enamba n'aŋŋamba abantu bangi abakunoonya. Yennyini yakiŋŋamba. Ne ŋŋamba kale n'ebya YouTube sibikola ki? Sibimanyi. Okitegedde? Ne mugamba ebya YouTube sibikola ki? Sibimanyi. N'aŋŋamba gwe genda okwateyo ka video okampeereza nze nkuggulirewo ki? Nembuuza ne kakati email ina kuba yange. Ate gonzigulirewo kiba kitya? Okitegedde? Saabitegeera ne bisigala nga bingatta. Kati akaseera ako twafunira obutakkaanya bambi n'akwata gage nange ne nkwata gaki gange. Buli muntu nasigala nga aweereza nga bwakola ki? Nga bwaweereza. Kati bwe natuuka maaso eno ne ŋŋamba Samike ne mugamba omanyi njagala kuggulawo YouTube. Ne mubuuza kyetaagisa ki? N'aŋŋamba oyina email? Ne mugamba email byebiki? Nze sibimanyi. Samike n'aŋŋamba bw'oba oyina essimu oyina email. N'agindaga n'aŋŋamba email yo yiino. N'aŋŋamba tuggulawo YouTube. Era kwolwo nategeera nti Samika ayina omulimu. Nali simanyi nti Samika ayina omulimu kubanga nawuliranga bagamba nti Samike talina mulimu. Yaggulawo YouTube okusolooza ki? Ndowooza abagiriko basoloozezza nnyingi. Si bwe kiri? Ne kwolwo lwe nkizuula Samika ntwala ku mulimu gy'akolera gye sijja kubagamba. Ntuukayo ndaba byakola era tuggulawo YouTube channel. YouTube channel tumala giggulawo. Aŋŋamba kati kola waaka agendeyo. Kati mugamba ati waaka ngenda mukola ntya? Kati ebyo byonna bazze bampa advice. Nali sibikola ki? Sibimanyi. Era byajja bitandika mpola paka amazima mu Kristo Yesu okubanga mugikola ki? Mugiraba. Naye amazima tegatambula na bukyayi. Okusonyiwagana kye kisinga okuba ekirungi. Tusiiba twogera ku kusonyiwa. Teri video gye tukola nga temuli mukola ki? Naye ate basajja ba Katonda tebasonyiwa. Either osibira mu komera oba naakolawo ekintu kyonna ekitiisa. Tebasonyiwa. So njagala kubasaba bw'oba ng'oli wano nga nakusobya omutima gwo nga nyina kye nakola ekyakunjiza nsaba onsonyiwe. Neetonda kiva ku muki? Ku mutima gwange. Eyinza okuba eriyo ndaba eyo nga nyina kye namukola ekikyamu nsaba akole ki? Ate munnayo bwe weetonda abantu balowooza oba osaaga. Neetonda ku Unique Media ne ŋŋamba Mukama Katonda abantu bonna bensobeza bansonyiwe. Samike ne bamuweereza message ne bagamba kati Jeremiah alabika yamugobye tagenda kudda ku Unique Media. Samike ankubira essimu n'aŋŋamba abasajja bangambye okuva le weetonda toludde okulabika ku Unique Media. Unique Media ndowooza paati ku bulamu bwange. Era singa waliyo ebizigo nga babita Unique Media bitwandyesiize. Si bwe kiri? Naye ekyo kankikomyawo. Eyo background gwe musingi gye waje tukuvudde.
okubanga tutuuka luddawa tulina bwe twatandika nawe bwe twatambula nawe bali abantu abalungi naye nga mu lugendo lw'obulokozi nga bwe mulumanyi wabawo ebisoba ate nabo tebaba nabo aba tebeeteeseteese nti banaatusobya naye beekanga bwekanzi nga bikoze eki nga bwe bityo bwe bitambudde. So kyensaba mu byonna omumwa mubi byonna mbifundikira mbibagamba omumwa muki bw'oba olina ensonga ne Jeremaya munoonye. Jeremaya sigamba nti oba yamerebwa wati ogenda musanga mu ggulu oba mutuule mwogere omugambe naye Jeremaya bino byempulira bituufu agambe nti munnaye bituufu oba biki bikyamu naye ate tomwebuuza ku Jeremaya tomanyi kiki kigenda mu maaso atolanisa omusalira omusango. Oyo mubi bw'otambula naye ogenda sibira mu Geyeena ekyo kikyamu bannange. Sigwa judging omuntu agenda mu Geyeena ffe tusomesa busomesa Katonda n'ayogera naawe nagamba nti erinnya liri mu kitabo eky'obulamu era n'otegeera amazima g'ekigambo kyani g'ekigambo kya Katonda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.